kwikwi gakira wa mugwa kata kwikwi toberanga n'omutima gw'obutasiima ojja kuba ofunye omutima gusembeyo okuba omubi ngani ogenda kunyigira buli muntu nga kwikwi ogenda nyigira buli muntu omutunuulire ng'omulabanga ki agamba yasiramula Kenzo eyo topic twagirese yagenza agamba ajja ati yamusiramula yagambye yajja musiraamu nga erinnya aliyina naye nga si yali Ediga nene Kenzo ajja akyusa ebintu Ajati ndoza yamusiramula kubanga alabika empisa za Ajati newaka nabadde ne Kenzo yegombe empisa za Ajati mugara akyusa nanze ndi hasira wonna wengwa nkyukirawo wengwa mu kigo nkyuka anti mu bulamu kati olaba obulamu bwe butyo munaye Kamaluko buli yasakozi oyinza okugwa mu family n'olaba olumu nga bakuyisiza bulungi nga wajja tulina na mirandira milyawo miki minywevu n'ogamba naye mbutuufu abasiraamu bano bampisiza bulungi kirabika omuntu okubeera omusiraamu kwe kweyisa atya n'ogwa mu bakatuliki era n'olaba ng'oli agendeddewa eyo oba n'ogwa buli omu bw'ogwamu kale mu bulamu ndowooza kwikwi nze kyensaba akakkaneko naye amanye nti musajja alina okukola naye alina ebimulemeddwa aba yeeremereddwa tanenyanga abalala kati kwikwi singa yakula n'Amini singa tamujja saka ndowooza ali kubasawo Baganda nawe oli andi oli agabyabi oli yamuwadde mulogo ate nze ate kakati yakuba Kenzo bagambye wantono naye ayinza okubanyiga mpola kate Yamini amukubira osimu namuga toddangamu okummanyira okuva na leero ng'amwogeddeko ebyekisirusiru tewamugamba baite banagimba singa wali kwikwi kwa Amini nawe nze nina omutima mumativu era n'Amini akimanyi sakozi kamala okubuulira nze nsanyuka nnyo omuntu gwe mmanyi ng'akikubye kubanga ngenda kukubuulira oyinza obutampa waneeno nga ntambula naye kyogamba bayinza okugamba nambemu mulwadde n'otebola naye kwikwi omuntu wakikuba akumanyi osanyukanga Kenzo ali ku top table ng'ate omujjonkera anyway banaye akalulu katandise ne kaadi zaagabiddwa kaadi zitabuse Nina Rose yafunye esembabule wano mu Kampala abasinga baafunye abalate baafunye Rose atandikire wa Nina Rose ere sembabule mu entertainment mulimu n'omwana wa mawulire akola entertainment naye yafabweyo waleyo dokolo bamuyita yani nyalige Benji tumuyita agenda mu parliament no yafunye ya no bamuyita ku kitebe ne bamugamba yeetereze ne yeetereza bulungi nnyo ne yeekolako era ku lunaku lwa Monday twali naye nga tumuyoza bandi ali eyo yagenze eyo waabwe bamuyita Benji ye Benjamin yafunye ya MOP era yaliyo era bamugamba ye yabagamba wane Kampala njagala kukolera abantu bange beeyo era we happy for him era twageze omulaba ne strategy ne structure ye buli kimu yakitereeza abadde muwandiisi nnyo actually ndo era yayogeddeko ne Kenzo kuba bali bwe bati ne Kenzo bambi so nafuna byakato benjawulo baagala muwa bipande biki yafunye kaadi ya Nuupu eyo gyali ewala eyo twali naye awo ku Mandi bambi nayingira mu parliament kati naffe mu mawulire eno I'm happy nti tulina gwe twafunye ani omulala yayingidde mawulire Zambali mawulire yafunye agira akayana kati tubale nti yafunye yagambye muno yajja mu Nuupu ng'alina ekibinja kye ky'abavubuka ndoza mwakimubbako kati ate akomawo agenda kikuŋŋaanya buto komanda era si musanyufu naye agira akayana paka nga bagize gundi yagifunye tujja oyo Benji yagifunye mu mawulire gundi yagifunye ani Nina Rose ye muyimbi katukere wamu mu entertainment ye Nina Rose yagifunye Sembabule man MP representative territory jalimu erimu okulya n'okoma ye ng'owa Nuupu takirinaako gundi naye eriya gyalimu bali abakulu
bw'ata kuba nga olakkuba omugere akusangula ku map wakukalwa jabbasoba katusuubire naye olaba bo bennyini beesonga mu kati ate of course yagenze mu kifo nga who else gwe bandibwadde if not Nina Rose no like to be serious who else tewali okitegeera so wano Zambali yagifunye Nina Rose yagifunye Benji yagifunye animu entertainment omulala Rain baamugize egundi Kyeyune yagifunye nakasongola luli isigwe bakwata ne bamugalira nga akalulu bamaze kalonda luli yali ayiseemu andi yali akawangudde naye omunyaye najja ne bamukime waka ne bamugalira paka we banaamala okubala akalulu ne bamuzza yaddala yidde kati ku luno tasula ewaka akimanyi tasula ewaka otherwise era bayiza omuddamu Kyeyune yagifunye ye Zungulu abasinga bamanyi singa kumanya wano mu area bamanyi ya Zungulu ku kyalo bamanyi nti ye Kyeyune Rain nedda naye yagize yakkiriza nagaagera kubera mabega woli yatadde ekiwandiiko Bigai nawulidde era principal amwebaza nti bamumye kaadi naye yakoze ki yakkiriza okugoberera Zambali ani omulala mu entertainment Sabazonto Busiro Sabazonto yali agenze Busiro bagimumye agireke nalesa amanya nti yasaba abaddewa mpozi mumuluku balese mutegedde mbadde sikimanyi wallayo kulimba kubi bagimumye Flavia bagimumye ani omulala awo gwe bagize Walukaga yagifunye tukyali mu entertainment Shwamanisega Poteya oyo ye bamugize Shwamanisega bagimumye Walukaga yagifunye Tudamani bagimuddiza oyo incumbent Geoffrey Lutaya bagimuddiza mu entertainment ino tulina abantu bangi Akayemba Solo agirina bagala wa mainstream naye era omubala tebamuwadde Nabosa entertainment bagimuwadde muzanyi wa mizannyo yayatikirira mu covid yali mu covid wano yayisinga okwatikirira nga zanye mizannyo ku gundi mukazi wa gundi walaki wano walake wano manange twogedde omu oleeta abalala maama ebifaayo kakati Nabosa ebifaayo nabireka ebyo byagaba atyo alina kimu kyalake wano walake wano kakati nejo nabadde nereke wano keretanyi bamuwadde abona babeera mu entertainment okuja mu Uganda tukoloni Japan TikToker era TikToker sebo abona ba TikToker asozo ye TikToker kuba ye ayina yesozo ayina omuntu obwazanyo obwenjawulo ku TikTok nera mubeeramu erinnya Sozo era ne TikToker naye nkeretanye tumale mbayita businessman kale genderawo yani omulala gwe bawadde nga entertainment bwetu bebamye ne bebawadde but bebawadde temugende eri okweyozaako ennaku just in case nga muyiseemu kuba kati wano mwagenze nti mugenda ku ballot kati tugenda wali ng'olina okunoonya akalulu ati bazze bakola batya mu parliament ati tulabe ne bibasu tutandikire kwani ati tubadde n'abantu bangi twalinayo omugenzi rest in peace yaliyo ani Katolu Bwama oyo ye atusabirawo mundeke ngende ndye era n'avaayo ng'amaze okulya ati ye yakugamba ekyo kimututteyo yali tagenze kukolera yali agenze kulya Walukaga nalabe abalalika yatemyetemedda sente ze asatu muwocha kasoli agaleze yazitemyetemye ziteeka mu society oli abagamba kali twalinayo omugenzi Katolu Bwama wabaddeyo ow'ebusoga ani Rachel Magola yesimbawo emirundi egiwera esatu wabwe nga tebamuwa ogwokulaba baga katukuweemu kati ate ne balaba nga talina kyabakoledde ne bamumma ku guno era akamyufu teyayiseemu kati ye tadda Rachel Magola twala Judith babiri oyo yatusalaho omwandawe yes yali wa omwandawe
Namere agwawa. Namere agwa mu mainstream. Namere waffe. Wa mainstream. Neta bangaye. Abadde akola yali akola women in business yakolako ku NTV nga gundi gyakola ya business n'agenda ku Urban ngera akola ya business wa mainstream wa mainstream kakati entertainment ngeri jeze kola Hildaman gwe basi nikogenda okunoonyereza ku kya copyright akoze atyo agezeza koze already gundi bago tebana badigira Nigeria already mu parliament ligenda gira tubabalya mu entertainment tunagenda ku ground tulaba entertainment betusindise bakoze batya ne ku ground waliwo yangambye muno okutwa okumu kuteeka eno okulala okuteeka eno yabadde ku Hildaman bwa matuge gakugaziya Senyonyi abadde mawulire tatusaze semujinganda mawulire teyatusala beti namboze mawulire azagi atukolera kompola oyo ye bamu kasibante abaddeyo abaliyo kasibante abatuuze budoza balabanga tagize kasibante yagezaako it was fair yaliyo tumubalire fair anti yeyo fair yukole fair waliwo poor good ne fair kuba twagala tukube tochi then tulabe tusinde bwe kiri omusomesa wabasa agaba poor fair ne good kadumukasa yali fair yali fair failed yo tosola muteka mu yali fair abantu laba wasindisikola ki waka parliament yakola mulimo ki anti kutuusa birowoozo by'abagundi bya mirundi ebiri kadumukasa kadumukasa yali oli amuwadde puwa bamuwadde puwa oli bamuwadde puwa ani omulala yalimu nga ave no mawulire n'entertainment puwa plus bebeera very poor kubeerako very poor tewabeerayo poor plus ebeera very poor ogifunamu ki ne wali we yabadde nalabe bagiseego tuveeyo business ya musajja ani Kaziwe Bashiri yaliko VP Segirinya yali good no not extended but good because the banga yali maraba byatawanyisa yakolako ekimweno yakola yali ava yali entertainment fully muwe good mutaking muwe good Nandutu Agnes Nandutu very poor nama bati yabuka na very poor kubanga yasoka na practice ngane parliament ngali ku TV nako soka kola parliament najigenda mu chata practice kutwala mabati era yene mukomera yatuuka ekyo kimuweza very poor ntine mukomera yatuuka gwa bubbi ekyo je government ye yamwesibira ekyo kyo kate ekyo oyo ye automatic omuteka ko VP all right ani omulala waliwo omulala mu entertainment tulina abakuba mu buraga obutono nsereko yakubako ku raga oyo kanso naye yakubako ku raga yakubako ku raga oyo kanso kale oyo kanso bwe mu entertainment bwe tuba twogera nga tujjeeyo abantu abatinitini ndowooza abasinze kikubo bulungi kuba bannamawulire tubagase wamu n'abalaba tukigatidde wamu Semujju Senyonyi good abo tebakoma ku good abo excellent abo very good very good Bobby Wine kakati awo noleta Kasibanti naye yakola bubi average Kasibanti yali mu good kakati yali mu fair yali mu good Kasibanti yakola bubi bondi Sewanyana yali agwa mu byamizanyo mu byao Sewanyana abadde mu good very good poor program namba ku TV Sewanyana abadde mu fair kwa tujabalaka Ibrahim ne page yamala ko mukomera tumwe marking ebibuzo by'abasajja ba Sewanyana abadde mu fair abadde mu fair wandika nti Sewanyana fair ne Sewanyana Katolubwama omutiking ote Katolubwama no munengera ku buli ekyewunyisa okusinzira Katolubwama ngaga nti bansindike ngene ndi eyo
byakolako byali bimala yagenda mu fair Hildaman ali mu fair pull up your socks over ayongeremu kuba kati omukisa yagufunye ali mu fair tagwa mu puwa ate tagwa mu gudu naye ali awo mu fair ekitegeera ayongeremu ayongeremu Geoffrey Lutaya tik very good ali ku gudu ali ku gudu tali ku very good waliwo gudu zino empanvu ali ku gudu kakati mwami Kayemba Solo naye akyali ku gudu pull up oba ayongeremu amaanyi ayongeremu tikinga bulungi kentikinga kyekyo ayongeremu amaanyi akyali ku gudu akyali ku gudu ayongeremu amaanyi ndowooza bannamawulire awo betuyinawo naki Senyonyi oyo abadde akyali ku excellent abadde basukulumyeko kuba naye badde babiri mawulire mu mawulire abadde babiri abadde basukulumyeko mu parliament abadde Semujju Nganda na Senyonyi babadde banjawulo Semujju maintain babadde banjawulo mu mawulire abaddeko tukutopko kakati bw'otunulira ye gundi yali akimuwanga Walukaga naye ajja naye okusinziira wabadde wali ekyengera bwe tugerageranya awo wakoze tasose kukola bubi good abadde mu good wakoze tasose kukola bubi kati katulinda abwaddako tetunamulaba eno Sejjirinya yeye ali ku good olw'ensonga yamala ebbanga bambi yalwala n'amala n'afa naye akabanga ke yakolako wakiri mu parliament wabate yakola bulungi naye wano ku ground yagezaako okuyamba Kaziri Basiri tugambye VP plus very poor repeat class ayitaba akoli pitch nonya jolaga oyotaba akoli pitch bamugoba sabe wene expelled agenda tulire wala kakati naye nga kusinziira bwe twatuyita mu entertainment mpozi bwame wana natuwayo abalala abantu abamu bakozeeko kyovola Joyce bagala Joyce bagala mutikingira ku expelled oba yali ku fair tomugoba mu ssomero yayita sana goba munayinze Joyce bagala mulinako mpulira ndala lwakuba Justin ndi yakuki nali ndowooza nti akyasobola otereera bwaba Joyce tomugoba owayitikinga ababaka entertainment tugende ku birala kakati bwe tuba tukola ebibuuzo tuba ne papers nga waliwo eziyisaawo abantu bw'ofuna mu mathematics n'ofuna mu English ndowooza na paper kyeyo endala science abantu bazikola nnyo kakati bano nze mbadde njala batunulira bwenti mu SST yakola atya oba mathematics yakola atya kakati mwami Lutaya oba mwami Walukaga kati Walukaga nze musuubira mu SST okola bulungi ye ku ground okugulira abantu ebinyeebwa abakasooli ekyo Walukaga akikola ki kati ate wano mu maasi gwe twetaaga ennyo amuyiseewo amufuule ekyekitalo awo ndaba nga tajja kukola bulungi eyo pepe eyinza omuleetera obuzibu kakati awo nabanga pepa gye twetaaga okusinga twetaaga ya mathematics na science ezebbiri bwazigwa kitegeeza ali ku zero ndowooza mubale omulundi gwe mwagende obadde mu nze ku lwange oyo ku lwange mba pepe ezebbiri zisuubira zikola bulungi ate nga ze twetaaga puwa addemu Masters Walukaga kakati abantu abakoze obulungi nga bo balina okugenda mu maaso nga pepa zonna kumpi bazikoze ne baziyita nga be bakulembedde mwe muli abantu nga Semujju Joel Senyonyi oyo ye yeetaaga na kwongera kubanga bw'olaba n'okufaayo kwafaayo olaba nga alina kyamanyi naye ate ayongera n'okusoma
oyo oba omuwagudiye Okay. n'agenda nayo Ssemujju. bulungi nnyo Excellent. Ssemujju n'abeerawo kati olubwama olina okukasazaamu emirundi 4 n'ogira X oyo. n'ojja ewa mwami Hidamani Mazongoto Obalaba aba entertainment abazze abazze mu parliament oyo naye obala nti ku ground bw'obadde omutulira ku ground nga bw'oteekayo okutu ku ground n'owuliriza ebifaayo nga talinaawo kabonero bw'omuzza mu parliament nawe olaba nga talinaawo kabonero okitegedde oyo ndaba nga nze kulange mba Hidamani mba nteekawo X simanyi naye nze mbadde mulaba nnyo mba musazizaamu aba agudde talina kyakoze mu parliament wakugoba Bassenyonyi ono omusajja ono yafa yaani gwe twatwogerako Ssegirinya omulaba nti tosobola mujjako kyakuba nti yakola bulungi kuki ku ground eyo awo n'omuwaawo obubonero n'ogenda ku mwami ani ono Joyce Baagala amazima amatuufu ye abadde mulungi era oyo omuwatiiki kubange Just omugamba kirongosaamu improve your work Joyce improve yabadde ku improve Kasire Bashir yabadde ku improve kakati omuntu gwe bayita gundi yadde yeetagira ddala n'asooka ddayo eri wansi aliwa amusomera alabika empapula yanyaganyage Kasirye Basiri oyo yeetaaga n'asooka n'addayo eri mu kanso najja ng'atambula butambuzi bw'ati kubanga byonna pepa zonna obutakolako n'emu oyo aba yeetaaga kola ki kugobamu naye bwe tutunulira bano abagenda bakube mutooki abagenda benja osingira ddala okubamu ettooki kiyinza kubuusa Walukagga maaso ogambagamba nti Walukagga ku ground ajja kukola era Walukagga tomusuubira kulya nguzi kuba ye si muluvu Walukagga si kisi naye Walukagga okuyimirira ku fulo ya parliament agambe nti speaker rule number 5 egamba bweti ne bweti mu constitution simusuubirawo era abo simuwaawo kabonero naye ku ground Walukagga ajjafuna ku 10 ne ku kitebe okujjukira essomero gye yava eyo Walukagga ajja kola ki ajja kola kakati kiri bantu bekyengera kumanya Walukagga mu mwagala Walukagga ku kitebe ajja kukola bulungi ajja kiwulira bulungi naye eno Walukagga ku floor ya parliament talina kyajja kukolayo ne ground abantu Walukagga ajja kubeera nabo ate tajja kukyuka Ivan Kyeyune simumanyi nnyo naye nsooka okumwebaza aliwa wena Kasongola county Ivan Kyeyune okusinziira ku byakoze nga tanaba na mpaka wa parliament olaba nga oyo bafunye bawadde epeesa etuufu katusente bakakamunyakuleko nga luli bwe baamukola naye nja kwebaza nnyo oyo wa entertainment gwe mugambye yagenzeewa ewaabwe bench eddokolo oyo yakoze bulungi nnyo Nina Rose Sembabule balwasande bagenda mubba omuwa Maxot balwasande oyo yansiba omanyi Sembabule eyo abamanyi abo yasubulangayo abo abantu be yakaluke kaabo babeera mu kubba bubbi mukutemula awo wazibu nnyo kati oyo Nina Rose simusuubira kajjayo ge mazima amatuufu simusuubira kajjayo bw'aba wakajjayo lwaba nti buli omu kw'ebiseera ebyo buli omu ajja kuba mukulonda naye Nuupu yantaddewo amaanyi g'amaanyi nnyo Zambaali bw'atankola bya Kaddu Mukasa Kaddu Mukasa yali asome eggulire ngolooza eddoboozi eryo lyalina
ng'ogamba abanfula abantu naye abafudde ku naye CBS Kaddu Mukasa CBS gireke Kaddu Mukasa yatusala wabaddeyo Nambooze nedda Nambooze yakola bulungi yalingaawo gye bali abakozi obulungi n'empuuga yali bulungi emyaka egyasooka ne Kasiba nti yavaawo babadde balungi naye obuzibu abasinga okukola obubi bonooneka eno mu maaso naye nga ate baali bakulembeze ng'olaba abandi badde baki balungi so ndowooza nti NUP abantu bonna bwe yabadde kaadi balina okuba ab'amaanyi ennyo okuteekamu amaanyi ku gurawundi tebalowooza ti kino kye baakoze okufuna kaadi ebyabwe byakoze eki byatedde kubanga buli gw'otunuulira gwabadde kaadi bamwetolodde bw'otunira Nyanzi e Kawempe waliyo omukyala abadde asensera awa NRM naye bagamba akoledde abantu abo bawaayo ebibiina okola biki kyala ali awa NRM yeetolodde Nyanzi Looyi gwe bamye tiketi naye olaba nga ground nabirabye ng'abantu akola ki abalina kati abantu bonna be bawadde kaadi eyanyanza ekyaliyo balina okubeera birungi si birungi ewanyanzi kati balina okubeera serious bingi nnyo naye sinja kubeera bwentu bane tangani ne bannange balina okuteesa tuli entertainment egenze ebadde egenze mu parliament ne bana abagendayo ate nze ndenyanyo omuntu agamba Katolo Lwama yita kusazaamu n'osazaamu manyi omuntu ayogera ekyaba tamanyi Katolo Lwama nti bw'okkirira mu ndeebaawo oba Katuma mu bantu b'obutale Katolo Lwama yali abafuddeko nnyo nga bawadde ne ssente mu bubiina bwabwe abooda buli sajja yabanko booda eyamba booda banne ondeka kyamugamba nga buli booda stage ene booda etya emu obulabe booda nga yereta ssente mu nsawo ya booda kati omuntu ng'oyo muwota exhibit nga waliwo okitegera nze muwagudu ku ground abantu nze njja kugamba mukulu mawa bw'otula parliamenti yaffe eyo gye mulaba waggulu awo tetulina omuntu gwe tugamba nti ontu muwagudu oba ogenze ku parliamenti taliyo eyaki semujjo okimanyi tayogera bintu bigenda mu maaso ayogera byayita okwe mwe temugoberera ati ekimwogeza ebyayita inasooka kulondoola si kulondoola Faluku nze ng'omuntu toleeta bitambula ng'oleeta byayita ng'ate Uganda ekyalina ebitambula ate olinze na bino malo biyitako bireete nga nayo biyiseewo okitegeera no nze oba topikenda wabula nze omanyi ekintu kimu se saagala nnyo muntu atulowoozese mbw akola nnyo olw'okuba ayimiridde mu parliament nayogera ebigambo okitegeera nze Ssemujju sobola mumuwa guudu kuba ngamba ne ku kyalo kye abakolera ekintu eki bafumbira bugi ku muzikiti kati lwakuba ndi Faluku ekigenda okusumbwa Bannayuganda ekigenda okusumbwa Bannayuganda be bantu batugenda ofuna ab'ekibogwe naye nga ye bw'ajja mu parliament afuba okulanga amangu mukwano gwa Mwaya Kazinda eddakiika ezi nayogera ku byafaayo nayogera ku byayita gwe by'otaalaba n'abizabuzi kati nze naye bwe mba muwa oyo muwafeya oyo Ssemujju lutaaya nja muwa guudu kuba bangambye akoze Nayikondo azisimye okitegeera Nayikondo azisimye ku gurawundi wali naye abadde amakinga nomuleka ekinewunyisiza wamakinze tamakinze Lutaaya abantu bazibu tamakinze kanate bamuwadde guudu alimumutematema so nze kyeŋŋamba ekintu kimu mukulu Lutaaya just ground ayongera ogigumiza nti Faluku ffe wano mu parliament ojja kujja oyogera byeyoyogera naye ku ground abantu ba service ekola kati muganda nge Hildaman Mazongoto ngenda mugamba no betugenda kati si byamanyo wenu era naye bwe mugamba mugaso okusikola ki azipulinge ebintu tebiringa bw'obisuubira ani omulala awo Kayimba Solo bangambye akola bulungi jo sibaagala ngenda muwa guudu amanyize guudu wakinzigaba bwenti
tuyinza okuba nga abasinga tebamanyi mirimu gya mubaka parliament. Naye omuntu yenna agenda ku ground n'abaddizaako n'asigala nga ebyalo agenda abiteekamu ssente z'obubina obwo bw'abakyala okitegeera chairman w'ekyalo alina eggaali ya Joyce baagala tegeza naye aba alina kyakoze eki aba mu gguudu Sewanyana kyadda tuwangalya Makindye naye nze ombuuza Sewanyana kyatuyambye Makindye asikiraba talina na waagwa alina kusalizibwamu ngono kino kyabadde wadde katalulwama naye kye tulina omuwa ani awo gwe tuleseeyo ndowooza Nambooze naye tumubala Nambooze siyinza muteekinga bw'oli wakubuuza Nambooze akoze ekyo mugamba ki tebamanyi naye tebalina kyakukola lwa nsonga nti ssaawa zino bannambooze beeripa ku kitambula okitegeera bamanya nti Nuupu yegenda otambula ne bakwata ku Nuupu kati ng'omuntu era anoonya ekibuga kiwagamba waayi fena tuteekinga mbuleera so Kazuba Bashiri yene mu Uganda yandiwayo taliimu walabika ebibuuzo yabba bibbe tumunoonya lwakuba ebibuuzo. Sakozi mbadde nsaba nze njawukeremu katono ku mulamwa kubanga ekisooka kya byonna zitoyinza kuŋŋamba nti Ssenyonyi mweggudu nga simanyi kyakoze waabwe nga situukangayo kati abantu bagenda kuba abantu abali ggudu olwokuba balaba ku ssimu nga boogera ne ku TV naye ng'ombuuza twali otuuseyo ku kyalo ewaabwe gyakiikira era kyabakoledde kati amazima gali nti muganda wange mawawakanya Butanda era kyakoze abaalimba Butaya yakoze era ggudu nze Butaya yanjimuwa naye Sakozi nze mbadde nsaba njogere kuba pulezidenti oba bannamawulire be bammye kaadi ze mbandeetako ekisooka kya byonna abantu bano Sakozi lwaki manya njogereko nze abammiddwa kaadi bo nga bali ku mirimu gyabwe egya TV kikye baagatta ku Kyagulanyi era abantu bano ebiseera ebisinga okutegera nti Uganda enyigirizibwa bamala kulaba Kyagulanyi nga zze balabye kati 2026 oba bali baakiraba dda kyembadde njagala okwongerako kubanga Sakozi waliwo omuntu nga akoze ku leediyo emyaka 10 naye nga mu 2021 yagamba nga Kyagulanyi munywi wanje agatasobola kukulembera okitegedde bulungi kati waleeta ababaka mu parliament ne bakansala 45 ku Sitewol n'agamba bisoboka kati bulumu abazze okusaba kaadi nga bazze bagende banoonye emirimu kitegedde bulungi nga naye nga bo ebigendererwa byabwe nga bo Shuamani Segawa ebbanga lyabadde akolera ku leediyo nana kujja kwano ku Simba pulogulaamu ye ebadde egatta ki ku nkyukakyuka kitegedde bulungi pulogulaamu ye ebadde egatta ki ku nkyukakyuka era lwaki Shuamani Segawa omanyi lwaki ganti abantu bali bajja baagala mirimu Kyagulanyi yatandikira ku MP nga bo batandikiddeko Kyagulanyi yatandikira mu ghetto nga Bobi Wine ng'ennyimba ze zimuwerekera kikisumbuwa abantu ne bano bo baagadde kutuukira nga bakoola bakungula bukunguzi tebaagalirwa tandikire ku LC1 LC3 kubanga ne Kyagulanyi omutunuulya ennyimba zajjanga zimugoberera era yasobola kweyita ghetto president gye yajjira olaba nvu ghetto president najja kuba MP wava kuba MP n'avaayo nakakati ndi kya president naye bano bannaffe baabalala batandikidde wano waggulu ne wano wansi tebaagalawo mwami Rain obadde ozannyanga n'okuyimba oyimba naye kituufu ofiitinga awo obadde osaba oba kategeera bulungi Taafu B ebbanga lino badde ku NBS Kyagulanyi badde omugattako ki ng'akyali Bobi Wine kitegedde bulungi bammye abantu kaadi naye nga tebutudde background zaabwe ziri zitya Taafu B sooka weekyekingemu nti ebbanga ne wabeere wa bebe ono walinga omusuusuuto otya Kyagulanyi tasonyiwa ebbanga lyonna obadde omusuusuuta era obadde osaba woogwana waliwo omwana in fact nejjo jingu bagenza bakola interview ne kutakwefu ono omwami wa mmanyi yalinga ayibira mu kibiina kye bamuta Sweet Eddie ayira kimba Ssekoko Sweet Eddie omwana omutuli ya Sakozi engeri jajjamu
mukama amuyamba asologera mu parliament kubanga atandikidde wansi era kadi bagimuwadde nekikola ebiyitirirwa ku ekyalo nekikola ebiyitirirwa abatuuze ne bapangisa budisiko Sweet Eddie kakati ajja mpola kati abeera mabega ati kati ssaawa ya leero Sakozi wotunula Rain tafubbi olaba nga bakyali bavubuka bato tiwe tubatandikiza wansi ne bajja nga bajja mpola nti kale bamoshi nti 231 asabe ekya parliament tuleke kusaba bifo nga tusaba kinyumo olw'okuba Kyagulanyi yagamba kisoboka yatulaga okitegedde bulungi tafubbya mukama akyasobola okumuwa emyaka emirala nga 3 lwaki tojja ku 3 olwa nojja ku 5 nosooka mu sitewoolo noga nti 231 kasabe wali kitegedde bulungi mwami tegusuulwa bagimumye naye Sakozi baganda baffe no bamye kadi nze njja kubasaba ekintu eki ombanga mukakasa nti mubadde muri muswaga nga mubitegeeza temuva mu kibiina musigale emabega wali bawadde kadi era mukomewo ku ground mutambule ne bano wabala okuyingira parliament gwetandika buto okukola 231 jagamba nti munnange tafubi kadi bamuma ya bwerere yali asobola munnange Big Eye tosobola kubanga Big Eye saayo wakava mu NRM zeenu bakuyola byozinga biyenda katwana akwati obwesigwa tegedde bulungi enyimba zo zoyimba munnasi zimugata sura yindiketa kati ahanji sura ndagawa mvira mwawo okukikirira mayi waliwo abantu Sakozi ng'emirimu gyabwe gizze giboogerera kimanja kituufu yatulyamu olukwe yakyuka nava mu Bannayuganda naye wotunulya ennyimba za atlisi Munnayuganda waziwa zibaako kyezimugattako kitegedde bulungi nti walukagga ennyimba zazaayimba omuntu waziwuliriza akakasa nti kituufu woteekamu ennyimba za walukagga n'oteekamu ne tafubeera ogenda okuwulira diba ddogolyo ddogoddogolyo kati obuwulira abantu kuloga so baganda baffe twatumanye nga basaba ebifo bino bakagulawundi yaabwe ebadde etya bategedde 226 nti munnansi anyigiriza walyoke bajje oba ne mabega baali bakimanyi nti omuntu anyigirizibwa sigenda kukkiriziganya na muganda wange David Com kugamba nti oli abadde mu mulimu gwe kati kange zinga tafubi omugambe nti lwategedde nti ensi nyigirizibwa omanyi n'ogamba nti dogo kuba tulina n'ababaka ssaawa zino nga tetumanyi bakagulawundi zaabwe naye nga batukulembera nga tebakulembera buki kati oli okuba ne bizinensi ye nga Big Eye ngaali abadde ayimba indiketa tekimugenda kujja kuba ng'akulembera okujjako omusajja watoba omuyisiza mbuyisa maaso okitegeera nti kale bano Katonda atuwadde omukisa tubamanyi tubeera nabo naye waliwo bootamanyi nga bali mu parliament naye nga tebalinayo wadde kalandira kabagamba nti bano balwaniridde Munnayuganda naye nga bali mu parliament bakola ki wabula kye tulina okubuuza tufa ku muntu yayimba ki kuba buli muntu adde ne bizinensi ye gyakola okujja mu byobufuzi kiki ky'ozoogatta ku nkyuka nange kyenkugamba nti enkyukakyuka buli muntu alokoka ne ku makya ssaawa zino omuntu alaba ekibi ekikola ki natandikirawo saaza ekyokujja okwesimbawo kya buntu n'essaawa zino gye tulimu nti omuntu ssaawa yonna amanya omanyi nti ebizibu bye tulina mu nsi eno biraba falubuku buli omu bigenda birinnya bulinnya yali alabanga luli omuti gwa sabbuuni gumwanguyira oggula bwazuukira kati bwagenda osuka naga guli ku mutwalo tufudde ffe anaye wategeera nti embeera ekoze eki etabuse so nze mbadde ngamba ekintu kimu just kati nga baganda baffe ba Rain Big Eye nti nze Rain ekyamazima nali nsooka ku LC5 nensaba kaadi yaawo ku 5 Big Eye ne mbadde nsaba 5 nitujja nga tukola buki bukuzi naye tuleme kulowooza ng'ogenda kuva eri ng'ojja olw'okuba olaba bisoboka otuule wansi ogambe nti nze njagala bwemp obwemp buno bane lwakuba nti mukulu Kyagulanyi yabufuula obwangu okitegeera naye abantu bategeere ekifo ky'obwemp okitegeera tokulemberangako yadde n'okubeera kirasumenta w'ekibiina ne gurupu yo y'abayimbi yakulema okumanejinga oba eya Katemba
ate osaba kubeera parliament wa kitundu. Kitegeera? So nze mbadde nsaba abantu baleme kucamukamu. Ebyobufuzi tubizime atubijja wansi. Tugizime atugijja wansi. Tujamuse mpaka wogituusa omuntu watuukira ekiseera n'agamba nti big guy sawa zino tonnamala myaka egi ng'ovudde mu NRM. Sawa tuyalina okumanya kituufu wajjija eddala. Tafubbi awajjukira obuyimba ng'okuba Bobi Wine. Simanyi oba obujjukiramuko. Naye bw'oba obujjukira katukolayo obuyimba obulala omusuusu. Kakati tuli ku nsonga gundi yabadde aleese ensonga bulungi Devi naye nga bw'atera okwogera ate n'atagala kubanga ekituufu yadde alina wagambye nti gweobadde wagatta kikuki ku struggle Kyagulanyi kati n'atuuka awantu ate n'abyonoona naye ekiriwo kati abantu abakola ku leediyo kati nga Zambale bw'obadde omulaba ekibadde era kimuyamba yabadde puroguramu ye yabyabufuzi ng'alina wasobola okunyiga ne bw'aba ayagala nnyo aba tajja kukola ki aba tajja kwogera kifa ku struggle gundi yagezaako kikola lindako bwe kiri puroguramu za leediyo bazifuga kyova olaba abantu ennaku zino bawuliriza nnyo puroguramu zino naye puroguramu ya leediyo bagifuga okuggyako nga yo yabyabufuzi eyo yogitambuza n'ogitambuza. Kazibwe Bashiri yajja kikopo yakikuba so kati awo Tafubbi omukola ki omunenya kitono ogamba yes Kazibwe Bashiri osobola wana Bobi Wine ng'omuyisa mu entertainment bwoti anti nsikugamba bwenti kugambye program y'omuntu gisinza mu gyakola program ya ni oyo gwogamba Tafubbi bwe bange ebadde ekwatagana n'ekyo ekyo kiryoke ne twalaba Flavia Namulindwa bamugoba ku TV okitegede ne bamugoba ku TV n'alekulira okulekulira ku TV ekyamugisaako mulowooza kyali ki politics byali byabufuzi Namulindwa n'akola ki n'afuluma naye nga yali omulaba ng'ekyo akola ki akivumbika bulungi era ng'akitambuza ate ne twewuunya Kazibwe Bashiri eyakikuba ennyo ate naye yali yenoonyeza ki bibye nze ndowooza nti bannabyabufuzi bonna abaafunye kaadi oba oli w'amawulire oba oli waki beera n'omutima ogwagala ekyo kyokola ki kyozeemu kyewasabye era otambule ne banno bw'obanga omutima ogwokola ki abatasobola gumiikiriza nabo tosobola bagamba nti munnaye temugenda kubanga bo abasinga besigamaanyi gaki ga gurawundi ne kati ekibiina kyatadde abantu buli kibiina kyatadde kati mwe abantu abali ku gurawundi mmwe muyina obuvunaanyizibwa kati okulaba be baabawadde muwaani muwagwe bataawadde kaadi oba muwagwe mwawadde kaadi muwagenda bawa service nnungi oba muwawa kaadi kati kiri erimmwe bannansi wonna mu Uganda wonna buli gwe baawadde gwe basindikidde omuntu gw'okulaba olonzaani ani akugasa alina kaadi yakugasa atalina kaadi yakola ki yakugasa so nze ndowooza kye mwandiko tuba waliwo n'abajja independent naye ng'omulaba akoze kubanga Odebi alina kyagambye gwekimanyi waliwo omusajja yabadde aleesa ambulance olwatuuse Busoga ne bamugamba nti amawulire gamuguddeko ng'ali Busoga n'akebera ku simu ye n'avuga ambulance n'agijja ku campaign n'agamba ne Sewanyana n'agamba nange nnyingidde ku ki nange Sewanyana yakomeddewo mu US Sewanyana okuva mu campaign yakomeddewo mu ambulance oba okitegedde era ambulance n'agyesogga n'agikola ki ne bakomawo ambulance neddayo Lubaga neetereera omubaka yagibajjeeko omubaka ambulance bali eyo ne gabatuukako olwabatuukako tebawadde kaadi kubanga gagira ku simu n'akebera abo wennyini ambulance gye yali ataddeko ng'agamba egenda kuyamba pulezidenti mu kalulu abo wennyini we yasimbulira ne bateekamu n'omulwadde
eyali walwadde pressure card Sewanyana ne bamuze Kampala naye ne baleeta e Kampala era ababaka bagenze beesombayo mpola ekyo kikulaga ki ababaka ba Uganda oba abantu bonna baagala mirimu tebali ku bintu naye omuntu gwe nninamu essuubi nga nze sijja mukwenya Walukagga ekyokugondera ekibiina ne ssente ziwa abantu b'oku ground ajja kikola naye ekyawali mu paalamenti ajja kulinda bamugambe fuluma tufulume omanyi abo ababaka gye bali nga bo bagenze lwa kufuluma okitegedde naye nga nze nsaba ambulance naye ate bambi obasaasira yawaayo emiliyoni aga mu kusonda n'abo bafudu soldier inifasi ninakyogerako ne munvuvuba ojjukira lwena kwogerako n'onvuvuba yajja ddi mu struggle ojjukira lwa nvuvuba oba nambe musobotu nambe mwoyo waye yanvuvuba ne mbagamba abantu bano abawaayo ssente baziwaayo mu mutima ki ojjukira nga nkugamba negamba abantu abawaayo ssente zino baziwaayo mu mutima ki babawaayo mu kusonda bituufu oba bawaayo kwagala kaadi negamba yabaddeko mu struggle oyo Swift tabaddeeyo ne Swift yawaayo miliyoni 3 ku kitebe n'awa abafudu soja emiliyoni 10 bw'abatandikiddewo nsawo n'agula ambulance infact nina ekitebe ndowooza kitunulire nnyo abantu bano abaleetaleeta ssente ekisusse otunule ogambe ono ssente zakola ki zaleeta zaaki Magoola yagula ente 8 Magoola ono buli futu soja n'amuwa ente ez'okulya ku lunaku lwa Easter Magoola n'ateekawo ne ssente eziwa baani tobala nti kati abantu bano nga Walukagga abaddewo nga mutuufu olaba nti ali ku kituufu teyeteekamu nnyo ssente ate nga abadde azisonda ne waliwo boolaba nga bo mutuufu babadde balina bye bayisaawo ebyaddala infact ndowooza kaadi muziwa abantu ne wanaaba mwavu naye nga waddala akati badde mpulira baganda bange bonna nga bateesa balina ekintu kibadde batusiigira naye kitali kituufu olumu abantu mbeera eyo ne mulowooza nti atafunye kaadi yavumako Bobi Wine abamu badde tebasaanidde oba kakati bw'ogamba nti mu butuufu Taafubi obuyimba bwakubiraga Bobi Wine obujjukira bulungi Taafubi naye ajja kujja yeekutte kwako agambe nti ekyanyumisiza kaadi buyimba naye yabadde tasinga mulya nnyama ne bagamba mulya nnyama ebitabo bye bya muganda kati kamala okunyonyolako ekintu kimu olwaleero anti wuliriza olwaleero Sseggona abadde mu paalamenti ebisanja bimeka naye abantu b'ekyengera bagamba tabakoze eki Walukagga abadde ku bwammeeya ekisanja kitya naye abantu b'omu Kyengera bagamba nti abakoze eki abayambi abo nno bali weewamu service adi bazikolera weewamu kitegeeza rules of procedure newankubadde tugyetaaga naye okusinza mu gavumenti enfu gye tulimu lulu ya procedure eyitawo n'akyemaliyani gy'ayagala abantu bafunamu nnyo waakiri ka service kano n'okabaddiza okyo kitegera kye nkugamba kyova olaba nti omuntu omukukunavu yalitesezza amateeka gonna n'agamalayo abantu batuse time ne bagamba nti abakukunavu kituufu bano twabasindika naye nga tulowooza amateeka bajja gakyusa naye gaagaana ate bagamba bamateeka nti amalwaliro situ temuli ddagala naye ne bagendera nga temuli okitegeera naye nga baaki bamateeka kati omuntu walaba Ssejjirinya ng'akoze akalwaliro waakiri wanajjanjabira omwana we afa omusujja mu kusooka ayinza omusingira ow'amateeka abaddeyo ebisanja 2 yensonga lwaki olaba nti Latifu naye yajja kuba independent Ssejjirinya amukola ki kubanga ebirowoozo by'abantu babikoze eki bikyuse kati Sseggona asambisa amagulu ago anti ngenda kukubuulira n'eryanya eryemanyi Madrid n'obeera wa kitalo otya Ronaldinho bamutunda mu Barcelona nga w'amaanyi nga n'endi bagiina naye ng'amalala gakoze eki ne gagaana okukwatagana ne Guardiola n'amugamba genda oti free transfer okiwulira
kati ebiseera ebisinga obungi obwetoowaze nabwo busaana mu kitone okusobola okijjamu amakulu agakibaamu. Naye ate abagamba nti zanyi mulungi si banuupu abasinga. Lwaki tebamukola ki? Anti kati okusinza kugulya NTV lye yatuwadde bagaye nti abakuŋŋaanye kubaddeko aba DF n'aba NRM n'abanuupu babadde kugulire NTV lye yatuwadde nina wano saali kuweereza nali kuweereza nga kuga nti abakuŋŋaanye kubaddeko aba NRM n'aba DF okiwulira ne bamugamba ajje independent. Ontegera kye nkugamba. Naye ebiseera ebisinga obungi njagala kino okyegenderezanga nnyo. Nze wambuuzaako olunaku lumu oba interview nagikola naawe nga ombuuza Kadaga n'Amongo oyagala bawane nganze ngo wa NUP njagala Amongo alye kuba ennamba za Kadaga nzaagala. Okitegeera era noganze sibalinaako buzibu mu kulwana. Kati tusooke tumalize ati ono aba ati Bazambali baani Bashuwamani baani Tafubbi Bazonto baani baveewo. Anti kati kyembadde nkugamba kikino nti abantu abawaliddwa mu Nuupu olumu betukola ki betwasunsudde alabika ng'alinga gwe gw'olabanga abulako naye abantu gwe bakola ki gwe baagala. Ekyenjawulo nti weewaawo obumulumulu tebubulamu naye obumulumulu buyinza okukwata 20%. Ebituufu ne bibeera 80%. Tukitwala nti ekyo omwana akoze eki ayise. Okitegeera weewaawo wabeerawo obumulumulu nti kano kaabadde bwe kati kano kaabadde bwe kati. Obumulumulu bwe nalabye obw'Essimba bwabadde mu bifo nga 3-4. Obw'Essimba waliwo ekifo kya Kawempe South. Mwabaddemu omulumulu obw'Essimba bannakawempe twayiseeyo ne Mawono. Ne tuyitamu omwo bannakawempe ebigambo bye boogera eno ya Kazibwe Bashiri yange South. Ng'ebigambo bye boogera bingi. Kiki ekiriyo ebyabaddemu awo baba birungi si birungi? Birungi si birungi ku side yani eyayina kaadi atagifunye ne wa movement. Ayina kaadi eyagifunye ya Nyanzi atagifunye eya Loyi ne ya movement kuba Loyi naye ayina ebitulu bye mu constituency. Owa movement kala yekaye mukuba kala ye mukuba kwa oyogera n'abatuuze bagamba oyo senga tabadde mweri yeyinza omukuba yokka kyokka amanyabo kyokka yokka yeyinza okumukuba bwetaba kala naye w'amaanyi ddala nno obutabi bageresa kakati ekiyamba kiyamaani kiri ekyo kadi yokka yemuteekako kapawa kokka. Nalaba ennyumba ya gundi gye yagula e Kawempe eyo ngeri kumpi n'ewa Kazibwe Bashiri we yali. Kadi yokka yemuteekako kapawa. Yagula ennyumba. Kadi yokka yemuteekako kapawa. Yokka ejo yemuteekako kapawa. Naye amaanyi mu Kawempe kwaddewo okulya n'okukomba essowaani. Busiro South naye wali okulya n'okukomba essowaani. Matovu. Matovu Charles. Kadi yokka yemuteekako naye kapawa. Birungi si birungi? Birungi si birungi alina okuteekamu nnyo amaanyi. Walukagga w'amaanyi ne ku gulawundi. Birungi si birungi. Ekituufu kiri nti Sseggona omulaba ku gulawundi abantu bamwagala wadalabika ng'omulungi. Ate Magoola yandimusingako okwagala ku bantu ku gulawundi ebyaddala. Walukagga yambala etannaba. Walukagga ayongeremu amaanyi. Akalu wansi kaba kabi. Olina okwongeramu amaanyi. Ateekeremu ddala amaanyi. Talira kusinga. Kadi endala yayogeza abantu obwama ye Mitiyana. 5 Nabbosa baagala. Baagala yazze wazaake kati. Kubana abasatu abaddako omunafu n'omunanga abadde Nabbosa. Basatu bano. Wagawulidde age Mitiyana?
kakati emiti yana Nabbosa ayongereremu ddala amaanyi anti emiti yana agavaayo baagala agenda kuva ku district azze ku municipality wane wazaake Nabbosa asigale ne Nabakooba baagala avuganya Zaake agenda avuganya Zaake agudde bulungi taliko wadde akabuuza agudde bulungi taliko wadde akabuuza nkugambye agudde ajje ate nze we mwagala kale ate walinze baagala mweyaliikirira nnyo wali wa Nabbosa anti wa Nabbosa waliwo Nabakooba ajje ku Zaake ajje wa Zaake ajje ku Zaake birungi si birungi wawe olaba birungi si birungi birungi si birungi ewa gundi ewa walukagga ubona omusajja yagula ente Magoola waba agenda kujja independent kuba naye ayagala violence ng'omuntu ekya violence kitegeeza nti nno agenda kukuba abantu naye okakwatamu kisoboka bulungi nnyo ajja kwogera ate nowa NRM aliwo bamulese bamanyi alina okukola ki okajjawo yes anti bwengamba yes alina okajjawo okitegera so ewawalukaga birungi si birungi alina okwesiba bakita kisenso alina kimyu kisenso anti kati njukira ati agenda oli wagundi Magoola wasalawo najja independent sikulimba bwasalawo Magoola najja independent Magoola kiyimba ono n'abeera eno ng'akasika akazeno ne Magoola akasika akazeno walukaga ng'ali wakati nawo walina okubeerawo okulya n'okukombesa balina kubeera alert nnyo ye Nabbosa wangwala kadi tegunaggwa anti kyena kugambye wali nti wano kale muyiseewo kadi bazibawadde era tubakulisa naye Nabbosa ye gyali wangwala nga lumu January Nabbosa agenze nani kati agenda na Nabakooba direct anti kyekugamba kikino Nabakooba yabadde mugezi Nabakooba yabadde mugezi n'akwatndoza akasimu n'akakuba ewaani n'amugamba va wano dda wali ono mundekere mukukubira engwala mpulire era kyemmanyi enkoona ye ebeere nga mpanvu lumu nga yansulula esolo yingira mu ttaka Nabbosa otherwise egenda kulunguula oyo tebagenda bonaabona naye Nabbosa ati oli alina ekisooka sente azirina yaliko omwogezi wa poliisi nga tetunagenda na ku ground yali mwogezi wa poliisi yaliko omwogezi wa poliisi abantu abalina bakali bamalira mu kooti kano tekagenda tuukayo era balina okubeera alert ebyo byabadde ng'akuba puulu oyo Nabbosa nfo gy'okunoonya akalulu oli mu kukuba puulu ebyo mbwakutte guni wokuba red gwotwala kaadi ebyo mu kalulu tebigenda vaayo byabaddemu tebinaggwa birungi ebyo tebiriiko bulungi si bulungi ayo babeera alati ewa Nabbosa ebyaddala nno kati ate kye baabalidde baagala gye independent wano ku ewa Zaake bagenda kwetwala ne Zaake ekyo endowooza ye nze no yange bagenda kwetwala kubanga ekisooka bwe baba bamubaliddeyo geemu Red Finance bagenda gimuwa ng'omuntu asabe ne ku money power ng'ovudde kasente ate jjukira ku mulundi guno kye basoose okukola bino bye badde bagenda mbuno simanyi bateeka sente mu geto bali ku recruitinga majje gano abayambako ate nze nkugambye njogera erinnya ki gwe mwe mwogera amanya sinayogera linnya nze gambye bali mu recruitinga abaana abanayamba okitegeera nti abo kiganye twetaagawo si munafu ta relaxing okusinziira ku baliyo bowe bakugamba nti bagaba bibiri naye ate birungi si birungi yes
kuba bayina ensonga lwaki badaivatinze oli ne bamugja wali ne bamuleeta wano okitegeera actually baayagala omufulumya nga n'ensinga etunudde mabega kuba ye paaki gye baamukuba yali ya butadda n'abamubikako akasozi so waliwo constituencies ezimu nga abamu be bataawadde kaadi nga bagenda kujja independent nga kituufu bagenda zoganya be bawadde kaadi ebyaddala nga we bajja independent bagenda zoganya ate nga jjukira ne waliwo boogambye mbu nno oli gwe muvuganya ku mulundi guno alina ebintu bingi bye yayongeddemu luli baapokeranga musimbi naye ku luno balina ekyenjalo kye bazze bakola kye mulina okwegendereza nti bagenze balikulutinga bano abaana ba 50 sina kyakufiirwa kasambya oyo ne mukamyufu kennyini kye yakola wakiraba kati wuliriza ne mukamyufu kennyini we kyewamukola wakiraba yes kati waba basobola okwekolako bennyini violence just imagine gwabavuganya na Rose ajafuna mukumkumbo naye kikulu muwanvu naye era ojazuulira naye wano wetuli ebyobufuzi ebituufu oli bwabadde nga babadde akutemera ebyobufuzi kiba kibalo ebyobufuzi kiba kibalo tekiba nti gundi amaze kiba kibalo kati bano babaze ekibalo ne bakola omukago kubanga mukago n'abakoba nani kirizagaana amaanyi ge bagenda okuteeka ku naaba ku gundi ku Nabosa bagateeka ne constituency wakati gundi ono yafuusa wa constituency kati ebe eyagalawo wonna kubafulumya kakati n'abakoba jjukira n'akalukali yakajja mu kooti ng'ate nupu yali y'amaanyi naye ogundi ono baagala basi kooti ye yasalawo baali bamututte n'obulu bwalinga oba bumeka kakati kirizagaana baagala anti kyegambe nti akalulu kibalo si bigambo baagala ne n'abakoba be babadde ab'amaanyi ku gurawundi yawa y'Emityana kati ate nabo bano we baleeta owookusatu abaagabye kaadi omanyire mu gw'abakaadi awo tutulewo nga twatundewo mu bulambulukufu okimanyi nti ababaka ba Nuupu 5 abatazzeeyo be bajjeeko ng'olwedde babaddeyo babadde 21 babaddeyo 21 kati abatali nga baseggona naye omuntu yeebuuza tibali 21 baakola ki seggona wa malala seggona gulaamu tagirina ababadde mu palamenti 56 21 tebabaddiza ki tebabaddiza kaadi kati ate 21 abo bakomawo nabo independent kubanga bagamba babadde b'incumbent kati ebyobufuzi kiba kibalo kati kino ekibalo ky'Emityana nezzaako omusajja gwabadde avuganya naye ku kaadi ali awo bamuyitaani bagamba ne sente azirina bagamba ne sente akola ki azirinamu kakati tosobola kuva n'ogamba nti gundi oyo anonye alayire ebintu bikyali bizibu nnyo oluvannyuma lw'okugaba kaadi ekituufu kyekyo ky'oyogedde twandibadde tugamba titeri constituency eri fine wonna birungi si birungi nga bwe nagambye nti newa mwami Lutaayi waliwo gwe bagamba ewa mwami Lutaayi waliwo gwe bagamba NRM naye ataddeyo amaanyi ewa Kasolo naye afunvubidde abantu bano bebubeera eri tubagambe nti gwe gundi wamaze dda kubanga bano ab'obufuzi kibalo ate abasinga okugenda ofuna mu kalulu kano kino kikugamba nga sikulimba bayinza kuba ba NRM kano ketugendamu ngozze mu kibalo ky'ebyobufuzi banga Zahara bw'ojja gundi n'amutaayiza ono temulaba nti munafu naye naye ayinayo ennya Sewanyana luli yafuna obululu 1,800 nga weevu eyo yaki y'amaanyi
yafuna omululu omutwalo gumu muki mu kanaana kati omululu omutwalo gumu kanaana tulowooze nti bwe buliwo ajja independent akutemeka ennya omukulu gwe bayita Musiri David ebibiina ebyakamukubira nga biringa 6 ate ebibiina byagabanya essente jjo ng'omubaka agenda okujja ng'ajjidde ku bibiina abola be bawandudde agenda funa miliyoni 2 DP egaba eri DP egaba eri ku buwumbi we yafunye jjo we bagabye obwa iPod kubanga baasigala batono Nandala Mafaabi ali mu 2.5 PFF teina sente yo teina naye ono akuwa kaadi n'akuwa ne sente Nandala agaba 2.5 2.5 ecological agaba mmeka akuwa ne faidi abakulembeze bayinza oba bali eyo mugundi bali omugundi ensereko teyafuna sente ne kugamba Nandala Mafaabi agaba akugamba bakumyeri nti utukuwadde milioni 3 yena mu campaign ne kaadi yaffe kakati bwe bajja batayizone yafunye eki bagobye eyafunye kaadi ya Nuupu era bonna gwe bewerera ku ground wanziba tebagikuwa muki kaadi yali wange ebigezo watuula byeri okitegedde kati tewakyali kugamba nti Nuupu eri wamu nga luli tegenda kubanga ekwata akalulu kaayo mu bujjuvu bwako wanga abamusiri oba abadde alina abantu 37 banyiize wamulya nnyama kiri kiti abamulya ennyama birungi si birungi ewamulya ennyama yo ekyamaze okufuluma in fact ekyo mbadde sigambye bo bagenze wali empapula alina za muganda we ali nganda mulya nnyama ekyo twagamaze dde okola ki kyekiri ne wannabosa tebiwera kyeki ne wannabosa kati ojja saawa omulungu nti ebyo propaganda naye nga newawalukaga kano ono looya saagala kuyisaamu bantu maaso ono looya amuteeze nawali ku ssaawa eri naye bonna osanga omuntu atamanyiri byakufa omuntu onosanga omuntu atamanyiri bya owa P7 omusomesa owa P7 owa P7 nze walukaga teryansinga ono omulaba nange abali wano ndowooza n'ono teri atusinga kubeera mikwano gya walukaga omusomesa wa P7 aba yakoma mu P7 ya mwaka ki gwonna kyaguli aba yakoma mu P7 aba yakoma mu P7 kakati tuwabule omusomesa bana muleke kamba wabule kino kati kankyogere ndowooza abasoma tujja kuswala omuntu ayitibwa musomesa tekitegeeza nti asomesa primary aba yakoma mu primary ku mulembe bino bye tulimu ebya Uganda waliyo amasomero ekyo abantu abasomesa mu masomero nga mutuufu tebalina bitabo nze na sister wange yakoma mu senior 2 ng'asomesa ngera asomesa piiki okitegeera mu kyalo katugende nti bamuyivu oteeka kyemugamba mu byalo waliyo amasomero ng'oli akoma mu senior 2 senior 3 naye ng'asomesa oteeka kyemugamba kati lwakuba nti abantu abasinga tulina ekizibu kimu nti bwe twagala nnyo tumukkiriza kuwawulwa onfuna ebintu mu kyalo bwe tuweereza abantu bakimanyi nti mu kyalo n'essaawa zino waliyo omuntu ng'asomesa omwana naye nga talina baluwa zimukkiriza kusomesa gye bali mu byalo eyo tugende mu constituency wali birungi si birungi Faruku teri muntu akira ku makya n'agamba mu bisabye tulimu n'ogamba nti oyo amaze ngenda kuwa ekyokulabirako Magoola ayinza okuba munafu naye gwe sookoddeyo obuuze Sseggona asinga obulume ka Magoola weevu eyaliwo bw'omala okibuuza weebuuze Magoola akomawo Sseggona ajja Walukaga ajja be bantu bameka tulinawo WNRM atya kati ate kyobokkiriza omuntu atakyukakyuka mu bulamu ng'agenza okulonda ba WNRM WNRM bw'aveeko nti ngenze kulonda ompula kyemugamba WNRM bw'aveeko nti agenze baliwo abatagala
Ushege. Kati ebizibu tulina bibiri. Tugenda sangayo wa Nuupu. Tugenda sanga wa Nuupu nga tayagala Sseggona. Kiba. Oteka kyangamba. Osangeyo omuntu omulala nga tayagala Magoola. Kuba kati gwe obuuza obululi Magoola yabujjawo. Kuba Sseggona yamusingako butono. Onteka kyangamba. Mukubanga yamusingako butono. Kasawa zino obudde bogabanya ati. Nze bwe tuba twogera wano ku ppano tetwogera nti olwokuba gundi gwenjagala oba tukubaganya birowoozo kyekigenda obeera ku ground. Eyo ne tuvaayo ne nkutwala ku ground ewaffe Mityana gye nzaalwa. Zaake si w'amaanyi nga nambe mu Bwakisuubira. Era omusajja gwe bayita Mugisha Patrick Omunyalana wa Kabaka asinga Zaake ground. Andi guwakana kusinga olwokuba oli mukwano gwo. Amawuliriza. Ate mukwano gwamumanyi. Yamanyi. Nzama bigambo byenkuwa bibino. Ngenda ku ground nagenda ku ground. Kuba Mityana era balaba byoyogera. Era bajja kujja mu comment section. Ba commenting. Andi wulira era ba commenting abanga gwe. Yes. Ate tubakitegera. Inze Faruko atambula mu amagamaga. Ompulira. Inze nagenda ke Mityana. Bano badde zikomba Mityana bangamba. Mityana abantu bakoye Zaake. Ne Zaake yennyini. Ne bw'omubuuza lwako nti ye gumatagula naye. Ne ku kitebe ye tamanyi afuna kaadi. Olwa ground. Kubanga nze ne mukwano gwange wali bwe tuba tumusanzeewo njamuka sijja kwogera kwa tuli mu kamera. Mukwano gwe weebwe. Zaake yamukubirako n'amugamba. Buladi abantu bannwana ne ground yakyuka. Bwetumusa bakusijja mwoga bajja kumanya olugalo lutano. Lwe tumanyi sogera mugamba. Ate tokikolanga omuntu waavulidde. Onteka kyamugamba. Nti Zaake abantu wano wenjogerera. Kabule ne mu Kito balina tournament y'omupiira. Natwala obutebe ne tenti ebimugobesa. Ebimugobesaawo. Namugamba odda mu bantu ng'obuzayo mwaka gumu. Oteka kyamugamba. Kati bwe twogera politics ono lwaki saa zino politics bamulese bwe bati. Kino kyamuŋŋambe nti omukyala yani Joyce bamutadde ku Zaake bakibalansinze bwe bati. Bwe baleeta Zaake kuba omukazi we mwogezi mulungi Joyce ate ekyokubiri ground agikoze agabye emmwanyi agabye eggaali z'abakyamaani ground akoze eki. Kati baza ne bagamba betweta Joyce najja ku Zaake owena ali mwenza kwasi. Ondeka kyamugamba. Kati tuleme kulowooza nti politics sawa zino nze ngamba nnyo abantu. Baba kuwadde kaadi. Nawe kennyini ng'omuntu teweesuulire gwe nagamba. Teekamu amaanyi kola ground buli kimu osobola okuba nga okitwala nga bwe kino kola ki. N'akasente sawa zino keetaagisa. Kuba akaluuka wano bakabbira omanyi muganda wange. Be bantu batulaga ku polling station. Nga tebamugwidde kyakulya kya misana wadde n'amazzi n'ekyenkya. Abo basinga okutwala. Nti abantu abo nze nali kalulu akawedde naye ng'omwana yasiibyawo naye nga mwabakuumya akalulu mwe muga nti wayi basi ebyokulya tukole ki. So kati mu bufunze buli yafunye kaadi abeere maaso. Totuula wansi olwokuba afunye kaadi. Ogambe nze ndi mu comfort zone. Nga balowoozesa. Kitegeera. Wano we tugenda waliwo ebintu ebi. Waliwo okulya n'okukomba essowaani. Nze obuzibu bwonna buli bumu. Nze manyi ogambye ebintu siyagala kumpa okukyama. Obula nkugamba ekyo tukola ki. Tukuwa wannu. Nti bw'otuula wansi nga bakuwadde kaadi gwe tuula ogambe nti ssaawa zino kyenkola bwe mba nfunye kaadi kanoonye ssente ne ground by'ebintu bimeka. Okay. Sakozi. Twali tukola programu awo negamba nti 2026 tugenda okulonda NRM ina kiyakoze ng'erangirira abayisewo mu kamifu kaabwe mu bululu okijjukira. Nenkuwa example ye Wannabbanja. Negamba obululu balangirira ekakumiro abalonzi tebaliyo. Okitegedde bulungi obijjukira bigambo ebyo. Negamba obululu balangiridde ne ekyokulaba ne bagamba tufera tuli wano. Twalabya akuluka na lukoola. Obululu balangiridde n'ennambi bwebwe obutuufu tubugatte bwenkanakana bulonzi weebali. Kati NRM ye kiyakola
yaddira abayita mu kamyufu kaayo nebalangira n'obululunga bungi tugeze ntwale Makindye ayitawo mu kamyufu yayitawo n'obululu emitwalo 10 bitegedde bulungi ng'abalozi bakye emitwalo 10 n'emeka kakati wa NRM yalya n'emitwalo 10 nga gimanyikidwa ffe twagitegeera kati wagenda kubeerawo bameka bana waliwo Musiri waliwo Sewanyana waliwo Zahara waliwo n'owa NRM waliwo Agintege kajjukira omuntu wa NRM kyenagambye olwo nti abantu abalisira baali bazze banoonya mirimu tegedde bulungi Sakozi kyenagambye wulirize Sakozi ekyowo kiba bwe kiti ebintu ebikolebwa mu kibiina omuntu wafuna ensobi mu kibiina kya NUP abawa NRM ngenda kuwa ekyokulabirako abagamba nti essaawa ya leero mpuliriza abagamba nti essaawa ya leero Sseggona wa NRM munnange be bamuwaana ng'ayokya gundi ebibuuzo mu kkooti nti bale tumina omusajja oyo alina amagezi temwerabira abamugambanga nti akubye gundi amwokyezza n'atulya ne mu kaguli be banupu bamugambanga nti mugezi kyobala nagamba nti nze ntunuulira ebintu ng'embeera wa nupu ng'akozesa bingi mugamba kati essaawa yaliwa ne Makindye webanga balangirira nti owa NRM wangudde obululu emitwalo 10 nga balonzi tuli 15 kati owa NRM yagenda okuva ewaka ajja kulonda basi takyukakyuka kati wano webakyuka ekibwami wakyadde agamba nti wano waliwo omuntu ng'ali ayagala gundi ti nali njagala Musiri David nga kwe siva kati kino nze Faruku nkigamba nti nze otaba kuleetawo Zaalulika nali sigenda kulonda nali sigenda kulonda kubanga nali njagalawo nali njagala Musiri David nga nze gwe mpagira neyandiza independent nandi mulonze nze nyina ensonga zange kolokuba wawo Zaalulika nga yali mwagala ngenda kumuwa kakati nze najjano ne ngamba Danka nali ku mukolo omusajja yali simanyi nga simulabangako ne bamwanjula ekirala kyonna ne kisituka nga ne Zaake kwali ne banjula Zaake nga balina omwamuliko nenkuba Danka ne mugamba ndi mitya ne musajja talina kalulu yali anzise ne mumuga omusajja talina kalulu Sakozi essaawa yako zadde mmanyi omuntu wamala okumuwa kaadi tulinda kulonda kyokka mbw akatyoka ebyokulonda kateekeddwa okulaga nti otalina buyigizi tebumala mbadde sikimanyi kati nekino kankigambye kati walukaga bamulindidde wali tegedde bulungi zirandi manyi nti tugenda kulonda bulonzi byawedde mwana nga nedda ssebo waliyo bebagenda n'okusunsulamu ng'obuyigizi tebumala essaawa ya leero Sakozi kati olaba wesemba bule nina wali awo wabi nnyo era yeetagisa amaanyi mangi nnyo okuyambibwa yeetagisa amaanyi mangi nnyo n'okukuuma akalulu Sakozi tewali muntu gw'osaawe gw'ogenda kugamba tiyayigidde parliament nga n'akulayira ekyo nkigamba essaawa yali awo ekiyimba mwennyini omulaba awo waali amaanyi agayina mu 2011 Mwami Besigye yakwatagana n'amaama Mbabazi nga maama Mbabazi baagala kumuwagira n'oza bali baagala kukola alliance nafuna obutakwatagana awo Mwami Besigye n'agamba nange ngenda kujja Sseggona yajja independent kitegedde bulungi n'awangula akalulu kaawo Sakozi omuntu incumbent abantu bw'abanga yafuna obululu emitwalo 10 agenda n'egi abantu bajjewo ekiboozi ky'ogamba President wange ekyagulanyi naye no wansi mbwate ngenda kuba gundi temubuzaabuza abantu wano nze Kyagulanyi abeera atya president ng'ate no wansi abantu be waliwo mubaka gw'osanga n'agamba abantu president wange yeri ye gundi eno muwe gundi naye gwawa ate independent kati Kyagulanyi anakola atya ng'eri ye president ng'ate eno ayino talina banno ebyobufuzi obiraba beni n'ekirala buli atambula buli abadde abirivingira mu Bobi Wine ng'otambulira ku twero ye please nga bakumye kaadi tojjaayo saagala mwefuule buli gwe bawadde kaadi saagala ojje ng'ate ogira ki kakati Sakozi omanyi kankubulya ekisinga okuswaza olumwa omugagga wabeerawo ebintu olumu kyakoze ekirala kituufu oba n'avaamu entula
nibagamba yi omusale gwe tumanyi bulijjo nagaga kakati omuntu yenna yewulira eryani ng'ali ewulira akole ki ajje gwe tutawadde kaadi tetugenda muziyiza kubanga waddembe okukola alliance oba ne DF oba ne movement oba ne PPF kyonna kyabakoze eki kyabayagadde okiwulira era tetusobola muziyiza kujja naye njagala abantu balozeeko nti NUP y'amaanyi abantu awamu embuzi ne bwe zeekuŋŋaanya 10 tezikanga mpologoma era ejja neebakamu ewo neegira n'egimira NUP kibiina kiri mu bantu ate era bakiwulira bano balooya bajja tteekawo okukanga okutiisa wamala mutwala mu kooti wamala mukola kino wamala mukola kino naye byonna bijja kuggwa nkulayirira ziringa kiwulira nambe mu petition ziri 20 ziri 5 zaweze sebufu amulabye jonga ayogera zabadde 23 zaali 23 olunaku olwasooka n'olwokubiri we lwatuukidde olwaluli nga ziri 5 naye era twagambye wuliriza twagambye nti petition ezikomera mu nnaku mmeka 2 mu nnaku 2 zaali 2 mu mmeka musatu wuliriza zaali 2 mu 3 okiwulira era ne tugamba nti ku bantu bisatu oba namu mbabeka ab'enjawulo bwe tuba twafunyewo 2 mu 3 tekiba kibi nnyo era nga 2 mu 3 zebigenda okukola ki okutunulamu ze bakomye mu nnaku 2 kwaba wenna kumeka bazongezaayo wawulidde ssennyonyi okiwulira